This morning we're going to talk about brain drain. Why is there a lot of people leaving Uganda to go outside to work? Lwaki tulina nnyo ba Nkuba Kyeyo. Kyekituleetera ffe bannayuganda wano. Tulina kale naffe abayindi baveeri ewaabwe ne bajja ne bakuba ekyeyo ne batunda paani. Naye kati ffe kyetugenda okubuuza lwaki badokita baffe bava wano abasomesa November 18th 2011, just the other week, twasoma nti tugenda ku exporting abasomesa lwaki tugenda kibuuza n'abantu bena mungona be batuyambako nyabo. The only reason I would leave is probably because I'm not earning enough or I don't have a job. But right now I have a well-paying job and there's no reason why I should, and I'm practicing my skills. Okay. There's no reason why I should leave. Nze ndaba asigadde wano nenkolera $200 ezo nensavingako $150 mba nkusinze gwali ebweru. Nate kinsubira mu Uganda tuwali mulimu gosola kola noba ngosola savinga dollars ezo nga okyogeddeko. Lwaki ogamye mukyala agambye naye mba kusasula bulungi. Ekintu kye naliyogedde waneeno gavumenti yaffe tekyalina mirimu. Omuntu gy'asobola kukola ne tuga nti bamusasula essaawa. Omuntu asinga ofuna omusaala wange ajaba mu kakadde ka ssente oba obukadde bubiri. Naye ate onoogenda otula wansi mu balapeeni ssente zazifuna omwezi naye ate tasigaza saving ng'omuntu. So kati nze ekintu kye ndowooza teri taata asobola kubeera mu famire n'alabira famire nga talina mulimu. Wenyingirizamu ensonga y'omukulu eya privatization. Gavumenti yejjako ebintu abantu bye badde bakola ki bye bali badde bafunamu emirimu kati okugeza nga ebitongole ebyaliwo obumeme factories ezaali ejjinja. Omuntu yalivudde mu ssomero n'akwata ekkubo n'agenda n'akolera industry oba job training webityo. Bw'abanga akoze bulungi asobola okufunawo ki asobola okufunawo omulimu ogumukola ki. Muze ekintu kino kya privatization njagala mukinyo. Ensi ezaakulaakulana zejjako ebintu ebyo kubanga nga bwe tukimanyi gavumenti esobola kulabirira bintu ebyo ne zikiwa ebitongole ebisobola okudduka. Lwaki ffe wano tukivumirira nnyo ekyo kyekitwala abantu wabweru? Nze sente za wano ntono ng'ate abagwira tuli bangi emirimu mitono. Ffe bamuzeeyi ffe batugambye dda nti emirembe giri egyedda mwalingamu abantu gyali mitwalo nga 5 ziri miliyoni 30. Abagwira bangi ate emirimu mitono. Abagwira baveeri nga balina ssente zaabwe ne bajja eno ewaffe kubanga ffe nti gavumenti yaffe ssente zamu natumeje zaalaga. njagala tukwatiremu tulabe omwami Masagazi Joachim from the Human Resources Managers Association in Uganda. Abantu abagenda tunyonyola lwaki tulina nnyo abantu abava wano ne bagenda eri ne bakola oba ne bakuba ekyeyo. Tulina TV. We are operating in the global village, whereby information can easily be accessed from each side of the corner in the world. So, even if the vacancy or the opening is in Canada or US or where, the skilled force in Uganda here can easily access it and they can easily apply for it. Naturally, everybody wants to live a good life, and as such, there is a feeling that when you go out and you get a job outside Uganda, then of course you are going to be, your life is going to change. You are going to live a well-maintained life. But now, when they come out of the universities, the government does not offer any platform for them to be grounded in the employment sector. So the challenge that we are having now is we are having so many skilled teachers, well-trained teachers, but they are not well recognized here. Well recognized in terms of rewarding them, in terms of remunerating them, in terms of making sure that they live a well-to-do life. Ekyokulabirako kiri mu busomesa. Abasomesa bangi nnyo era na wano mu ntandikwa y'omwaka guno baali batandika nakwekalakaasa nti tebafunye kuyambibwa kwegamba gavumenti oba n'ebitongole ebirala okubayamba balabike nti ddala omugaso gwabwe eri eggwanga gulabika. Omusaala gwabwe mutono nnyo. Kasa muntu kusigala nga bamuyita dokita
naye nga empale gyayambala ya bituli tasobola kujjanjaba mwana we ng'aladde tasobola kumusomesa nga mu masomero malungi, y'ensonga lwaki batuviira ne bagenda mu. We've had Mr. Masagazi Joaki. Yagamba mbu bakwita dokita nga n'empale erimu ebituli. Oba toba dokita nga ate wasoma n'osoma. Ayogedde ne kubasomesa, njagala tubuuze mirimu ki Abannayuganda basinga gye bakola mugimanyi nga bagenze bweru ne bakoma wano ne bavuga zihama. What are some of those jobs they do out? They basically work under washing bays, cleaning, mostly that, nursing homes, like bathing, maybe the sick, like elderly, such things. And okay, yeah, they get money, but somehow it's humiliating. Yeah. Because he talked about you find a degree holder at a washing bay, but even when they're out there, at washing bay, they use machines. Okay, I think the problem here is maybe government policy to some extent, because we don't have a minimum wage. But out there, I think there's a minimum wage. You can't like give someone peanuts like below a certain whatever. That's why I think most investors prefer labor from Uganda, because it's very cheap, you're not protected. So they bafunira mwa cheap, but you do a lot of work. Yeah. Nzei, olowooza embeera singa erongooka. Government negamba kale tugenda kusasula abasomesa. Actually abasomesa bazzeemu ne balabula nti bwe batabawa ssente zaabwe bagenda kuddamu beekalakaazi. Yalongooka kati. Olowooza binaalongooka. Bannayuganda banaasigala wano. Bayinza okusasula leero naye ate enkya. Esomali ebikina gye bijjalongooka. Lwaki ogamba bwe? Olaba aba teachers abasinga bagenda Nairobi and South Africa. Abafuna omukisa ng'ogwo agendera wakubamanya salary ye eri beta kuyawa. Seeka olowooza ebintu binaalonga. Nze ndowooza gavumenti bwe beetadde emirimu ng'esasula bulungi abantu tebajja kudduka. Mpazi ng'ekyo naye kati sisuubira kati kubanga amakolero matono ate era abantu abagakola sebo ngenda kwa omukisa okwogera maliriza sebo twesanze nti bannanyini makolero agali wano gonna gasinga ba investors tetulinamu Bannayuganda batono bakola nga ba labours. So kijja kuba kizibu nnyo muzeeyo badde ogamba ki kyogera kikusiiwe gavumenti ya wano myaka 2 gemaze oba n'omusomi singa emirimu gyalabika dda naye tewali mirimu. Oyagala gavumenti ekuyambe etya? Nyambe etya kati ku myaka enyange sana kubanga nkyalina mu ssomero okimanyi kyekyo naye olwokubanga nti obusobozi tewakyali. Aye kati bwetugenda okugula ebintu ku dduuka batugamba dola yainyefe esente zaffe teziri mu dola. Tetwagala nakumanya anize nakwata ddi dola era mpozi nga ngenze bwerufuna dola. Tigamba gavumenti ya wano yo ensobedde simanyi kirwaki naye bandikoze batya singa gwe gavumenti ng'oyagala kurectifyinga kino ekizibu wandikoze otya? Kintu kyasobya gavumenti kyeyalibadde ekola yalibadde erongoosa mu cost of living kuba abantu newonobawo omusaala ate nga ajja agenda agula esabuni ku dduuka nga ali mu bbeeyi kitegeeza tajja kusobola kufiisaawo ziriisa famire ye waka oba ki. Kati cost of living ekintu kyesinza okuleeteramu ddala obuzibu nti nno yesinza okuleeta enguzi muno mu ggwanga n'abantu abasomyeko okudduka mu ggwanga ogenda okola ki okuyiya ewalala olw'ensonga nti oli wanaafuna kyansi ng'ali waali ng'asobola okuggyawo akantu ajja afuna ekkubo lyakajjawo ate abeere ng'anyigiriza abalala. What do you think we should do? Okay, to me it goes back to like creating opportunities for the graduates. Yes. Like somehow you finish school and you don't have anywhere to work. So no liranga trying option but to go out there. Naturally you put at least a minimum wage. So that if I'm maybe a degree holder, you don't give me 50,000 a month. Because I'll not be happy. I'll see someone maybe who has no degree. Ngambe, you're all the same. Olaba. Right sigendo obe wala. Weru. Fena etukole chintu chechimu.
Okay. If you at home have anything to say, please write to us minibuzuganda@gmail.com. You can even post your comments on Facebook. It's Minibuzz Uganda, and we'll read them. Yes, but also go to our Twitter and just tweet us Minibuzz Uganda. Tell us what you think about brain drain. Lwaki Nkuba Kyeyo banji ate naffe tulina Nkuba Kyeyo wano. Brian, waliwo luno abatunda pan. Nimba lwa Don William. Don MC. Yagambye tobimanyi n'agamba baserebu baffe bakyagenda ku board. Nkuba Kyeyo abajjano mubaloozaako kye nga tulina nakumaniza. Bajja wano gavumenti ne bafuna musenge. Kati ate ffe abawano naffe abeetandikidde akantu kati gabo ne bagaba wano nti bakolera ku nguudo. Kati bwe bubbi obuliwo obuyitirivu. Gavumenti yeekubanye ne ba-investor baze muno mu ggwanga ate okulaba nti neenyigiriza ffe bannansi. Olw'ensonga nti kati bw'okwatira omuntu n'omwetanga investor ate najja n'akola emirimu nga ggwe gye walikoze asiika paani atunda paani ate ne bagattako muwa zirooni kakati gwe ogenda kukola ddi era ofuna omulimu ogenda okukola tebasobola kuwa tugenda kuleeta abantu ba banka tubabuuze lwaki kibangwira nnyo okuwa omuyindi oba kale n'abalala nga talina kantu fe abamu tusinga abantu abo sente naye ne mugaana otuwalona kati nange neemulugunyanga nze ne mutuwanvuya they have security fe gye tutalina security yakiyanteemu abazeneki kale tujja byogera olabika oli banka naye tujja kyogerako. Minibuzz is going to take a short break. When we come back, we're going to talk about marriage proposals. Omusajja waba kusabye okumuwasa, what is your response? Wama bakyasaba oba they assume nti twagala oba waliyo n'abakazi abasaba bami mpasa sebo Brian nyambo mpase. This is Minibuzz kyogereko.